Legendary brand state legend Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon alaze etabbu wali muganda wange abadde ali mu kwesettingawo mu kifo okugenda okutuuka munnange ate ku show kwabadde agenda opafomingira alaze etabbu munnange ate mu katambi ate nga mwana munnange ate Sindi Sanyu asabudde munnange wali abantu omuziki akakasiza wali n'agamba nti no siwa muzannyo muganda wange alimu ebirungo wali ate eside eyo ate nga mwana mwenzi munnange ate Palaso ali munnange ate mu kusetinga video ye ya Forever eside eno babitana nti nsinza kujja minati yogi naye nno kansooke nkutegeezeko ko wali katambi aka Chameleon wali abaddeko ko ne show gy'abadde atuukako nga naye ekibadde munnange ate wali mu katambi by the way embeera bwetyo bwebadde era nga boogezako okulaba akatambi ako wali nga bw'olaba. Legendary brand state legend Dr. Jose Chameleon. Mukira bino bya banene. It's the biggest legendary Chameleon. Ekimusa legend kyekino akuba East Africa tugaga East Africa yoka nakuba Africa Uganda East Africa Africa combined. Olwadde bwa mulumbalumba ne bulowooza bujjamu ku bakundiri ne weerabira mbono Masina ne Dokita ye musawo mwenyini ye Memeloda East African superstar, the only living legend in Uganda. Akuba East Africa ne Africa yona Dr. Jose Chameleon sauti ya Simba ye mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleon nkugambye abadde nga ali mu kwesettinga eside eyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi oyo Chameleon nga bwe nakusuubiza eside eyo kakati nno wali kankolagekoko mwana muwala munnange ate Sindi Sanyu yasaabudde abantu be munnange ate wali omuziki yabadde akakasa wali munnange kuzimu ku nnyimba ze wali munnange ate ezikyakutte omubabiro nga boogezako okulaba ku stage. Webale okusiima wamma nemu ebirungo nze siri wa muzannyo listen nkwetegekedde ebbanga ng'amazzi mu tanka tekumuntu gyendikonze baby nenonza kintu kyo baby said I'ma call you daddy my baby come see me twerk it said I'ma call you daddy my baby come see me twerk it come on show them make a boom party very nice installation tonight somebody now put the daddy mwana it's your call up your money for your position ye nakyala nno munnange ate omuyimbi Sindi Sanyu era nga bwenti leero bwe mukyekinzeko eside ejjukira nti no nkugambye ejjukira nti naali mu kwesettingira munnange ate ekivulu kye eside eyo agenda kubeera nga abasekula munnange ate omuziki mwana muwala munnange ate Sindi Sanyu katugende mu maaso wali omwana mwenzi munnange ate Palaso ali mu kusettinga vidiyo ye eya Forever nso se ndaba akatambi by the way kasita obeera nga okaguddekoko oyinza okugamba nti noba like waliwo something ekiri mu kutuukawo naye nga muganda wange just abadde ali mukangamukaawo abadde ali mukangamu kubategeeza nti no munange video ali mu gisettinga ya Forever era nga by the way oluyimba luno lubadde luperforminze bulungi munange ate okwetoola balukozeemu nga nnyo challenges ku mukutu munange ate ogwa TikTok oluyimba luno olwa Forever ye mwana mulenzi munange ate Palaso ku mulundi guno video agisetinze agitaddemu munange ate abazungu awo nga boogezako okulaba eside eyo mu katambi ako by the way kansooke nkuweko okolaba embeera nga bwebadde mu katambi ndyoke nkuze.
yoyo nno munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Palaso bw'atyo bw'ali mu kusetinga eside eyo. Nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo. Bampita nati nsinza kujja Minati Yogi, nzikiriza nkomewo ku maaso awo n'ebirala.